Kya 18 tuli mu nkokonkolo. Mange yansomesa bulungi empisa nkyoli era bw'oba oyagala okumanya abakyoli kye bayita obulungi ŋŋenda kukikunnyonnyola akimatire. Tebenkera ompulirize bawulira gwe yogera nze nina obusungu bwange yogera nja kuggyako nze akalina. Njagala ojjukire olunaku lwe wasooka okundaba watunuulira omusono gw'enviiri zange ne zikussa amabbabbanyi. Abavubuka b'oku kyalo bonna bettaniranga nviiri zange. Bwe twabanga mu mbuga y'amazina bonna beetooloolanga nze n'okunnwanira ne bannwanira. Mange yali mukazi mukugu nnyo era yansomesa n'angunjula mu misono abakyoli gye bakozesa okusiba enviiri zaabwe ne zinyirira ne zituukana na buli mulembe gy'obeera na buli mbeera gy'oba ozisibidde. Njagala omanye bino ebyoya by'amaaya byawukana kuli enkoko, mukira gw'enkima tegufaanana gwa ntulege, eddiba lya ggoonya teriringa lya nkofu, ate y'embubu etambula terina kooya konna ku mubiri. Oluwombo lw'olulimi ku kyapa kyakumanya. Butereevu luwombo lwa lulimi tubeera mu butabo kitundu kya 18. Eyo nno ebeera nkokonkolo ekuteekebwa omukyala ate nno gwe bayita Nansuuga Betty. Wamma Betty ono musazeeko abadde atandise mbu entulege terina bwoya ku magulu ate ku mubiri ate eno eyita bukunya neŋŋamba kamuggyeko ndaba nzaakalina. Ne muggyako nange bwe ntyo. Bannakyetu kyokumanya tuli mu katabo omuzimu gwa Kasooba. N'olwekyo tutandise ekitundu ekya 18 era tweyongereyo mpolampola tumanye. Temwerabira tuli ku ssuula egamba Fiida alagula. Mujjukire ngenza ofundikira nga nkulaga Fiida akyalidde mwana mulenzi ono gwe yali yalaga nti yakyawa yeeyogezezza mwena bye muwulidde bisijjako ddamu era nange kantandike. Kale tutandike. Namatira muli ti ddala Fiida yali afuuse muteego gwa muwala. Bino ebya bbaasi okwonooneka byali byakubejjereza bubejjereza. Nze kennyini nali mulabye n'agange ng'abeeyuka n'omulenzi we mu busimbi mu ttuntu. Ono yali amulengeddeko mu busimbi n'omulenzi badde eno badde eri. Baasi yali eyonoonese. Okubejjereza kitegeeza kwekwasa. Mu Luganda olwangu kitegeeza kwekwasa. Bino byonna yali abijjiriza bubejjiriza. Nze kennyini nali mulabye n'agange ng'abeeyuka n'omulenzi mu busimbi mu ttuntu. Ate n'avaawo n'annimba nti yali atuuse kiro. Yali anjagaza ki? Oluusi yajjanga ewange ng'obudde bubi era abuusinzeeko na wano naye nga nsaba kumuwerekerako so si kumusuza. Luno yali abonese bubonesi nga mwezi animba era ansulirire. Yali ayagala kuntega ki? Naye nno nange yali ansanze amatama gasanga lumonde. Saali wakunirizibwa mu kizigo kye nga ndaba. Yali ayagala kuntega ki? Naye nno nange yali ansanze amatama gasanga lumonde. Saali wakunirizibwa mu kizigo kye nga ndaba. Okukuniriza kitegeeza kigambo kya luyuzi. Okusibira omuntu mu kitimba kyo oba okumuteeka mu kitimba.
nakyusa emboozi nga simulimbuludde ne mubuuza ogw'obujjanjabi bwe gwali gutambula. Yayanukula yenna musanyufu nti mpozzi saakubuulira Eddie alw'obujjanjabi nalwabya dda lubalumbe. Edda nalwabya dda nalaba bunvevenzi ng'ayoza yanika mu ttaka nga mbubuukamu. Kati eno layini gyengoba erigala nte ng'obuliri bwa wansi. Ko nzi layini kyeyo koye musajja watunnoleera ebyaffe onoobisobolezaawa? Kyokka bambi ndikubuulira olulala. Twatandika okunyumya ebirala okutuusa emboozi lwe yagenda ng'ezimeera ng'ettaala egwamu amafuta, ate nga n'omukuumi w'amaaso enkondo aziwangiza ebikowe ng'ate n'omukuumi w'amaaso enkondo aziwangiza ebikowe agenda aziwangulula kiserebettu bambi. Kitegeeza otulo twali tutandise okumujjira mpola mpola. Nalaba ebisiki bye tutema biweze nendaga fiida obuliri bwe nange ngende mu bwange mu kisenge ekiddirira. Otulo tuba tuntwaliriza tuti fiida nampita naŋŋamba nti naye Eddie lwaki tosuze wano nange nga tunyumya? Konze nakati tuyinza okunyumya ebigambo tebitomera mpagi koye. Tomanyi ng'emboozi endagiriza egwana w'abayomba? Olwo nno lugero. Naye bambi Eddie jangu nina ekintu kyenjagala okukubuulira. Jangu. Konze nti olikimbuulira olulala koye. Eddie so nno bambi bagamba nti ndikirya olulala osanga akiridde mu kibanja. Nalwo lugero. Saamanya nga fiida yali alagula nga bwe siriddayo kumukubako kimunye ng'akyassa. Twebaka. Enkeera bwe twamala okunywa caayi fiida n'ansaba muvungise olupapula lwe olwa siringi 10. Bwe namala okuluvungisa ne ndutegeka ku kameeza mu kisenge ku ntwala ye. Entwala guba mugugu. Amaliriza okukyusa ssente bambi. Yantegeeza nga bwe yali tajja kuddira wange. Tuba tusiibulagana naŋŋamba nti ne mwana mulenzi osobola wabula Eddie tolinsanyira ddala. So nno bambi lwakusobya. Tolinsanyira bambi ddala. So nno bambi lwakukusobya. Naye nkyakwagala. Ne kale bambi weeraba. Yayogera bino ng'ebiyengeyenge bijja bambi. Twayawukana naye ng'ate muli ntandise okulowooza nti oba fiida yali ayogedde amazima nga mu mmeeme ddala nali nkyalinamu akafo newankubadde nga yali afuuse enswanjere. Lugwayo enswa enjere gite osaayira egiyo. Mujjukire essula eno nno ngifundikidde. Essula gye nzirako bagiyita Teewo aloota. Akatabo kano jjukira essula gye nfundikidde bagiyita Fiida alagula. Enzijaayi na buli kimu gye baamulengiranga abeyukiranga byonna mu birabye. Tetujja jjogerako. Akatabo kano ekituufu nnyinza obutaogera bigambo byange
biyinza okukamalamu obuwoomu ate nga kawooma. Omwana mulenzi ono kye yakola, obusungu oluusi buba bubi nnyo mu bulamu bwaffe kubanga buyinza otuleetera ekintu ekigenda otulumya obulamu bwaffe. Gye tugenda ogenda kulaba nti ekintu mwana mulenzi ono Eddie kye yakola, yagaana okwebaka ne mwana muwala ono ne yeebaka mu kisenge ekirala, naye ebyavaamu byakomekkereza wa? Era ddala nga bw'ayogedde nti yali tamanyi nti gwe mulundi gwe ogusembayo okumulaba mukwano bwe gwali, era gwe gwasembayo. Kijja kitya, kiriba kitya, kyaba kitya, kyekyabaawo byonna musuula teewaloota. Teewo aloota teweerabira. Tuli mu katabo kaffe Omuzimu gwa Kasooba kitundu kya 18 kakutuusibwako Amasama Sekandi Kakembo Juma. Amasama Sekandi Kakembo Juma. Buterevu abeera Musama Sekandi Kakembo Juma. Nonno tabangako musama wa bivulu, musama wa kudiibuuda ssente ze, musama wa kugulira bantu mwenge wabula wa kwagala lulimi lwe na gwangalye, musama wa kulaba nti alwana nange okubeera nga nsomesa abantu mbasomera obutabo abuvujjirira. Omusama waffe tukwagala nnyo nnyo nnyini ddala. Naawe fuuka omusama ng'ovujjirira olulimi lwo, otuwa ekitono kyonna ky'oba olina ne kituyambako okubeera nga tufuna data, tutambuza obutabo, tuta vidiyo, tukola kino, tukola kiri. Tugende kantandika akatabo. Ennamba yaffe ntera gikuwa era nja kugikuwa nga tuyifundikira. Ndagikuwaye Lunyarwanda kanduveeko, Oluswayiri nalwo lunnimi. Kansoma akatabo. Ennaku zaayitawo ddala nnyingi ng'ebigambo bya Fiida bikyateyengera ku mwoyo. Teweeyambeesabeesanga n'okumalako ekiwubalo mu biseera ebimu. Yali amaze ennaku nga simukubako birozo, ebirozo ge maaso, ate nga saagala kusuuyuuya oba kwetaba mu biduula by'abavubuka bambi. Kale kyenava nsalawo ŋŋende ku kapiira ak'empaka ndiise ku maaso nga bwe neeroga ettuula wamu. Ettuula wamu kwe kubeerawo ng'otudde bambi. Akapiira kaggwa buyise saateranga kusiba nnyumba yange kubanga tetwalina bali mu ngalo awo kumpi, kitegeeza tewaliwo babbi. Najja butereevu okuva ku kisaawe ky'omupiira mba nnyingira n'empunyirwa kalifuuwa. Tewo gwe yateranga okwesiiga nga kimubaddeko. Ozannya ng'ekiwujja omuntu kimubaddeko, kimuwujja ne yeemeta ebizigo, n'ava mu kwemeta n'akyana na bushananyi ne yeekuba pafyumu emikebe nga 6 n'ogamba owa taamumaleemu. Ozannya n'ekintu okulinya ekiwujja ne kimuwujja, n'alyoka ayambusa eyaringi n'assaako bugaalubindi. Ebiddako amantaalira wa mulenzi ng'awulira bimubalagala, yeetaaga okubeera mu kifuba ke. Mukwano gulina amaanyi gusinga n'empologoma. Dokita Kaddu taata g'oludde. Nakoleeza ettaala ne mumagamaga mu ddiiro nga taliimu. Nzuuya mu kisenge ky'abagenyi nayo nga lyamulere, ery'omulere kitegeeza tewali kintu. Ekirowoozo kwe kunzigira nti osanga yali akooye okunninda n'agenda. Nayingira mu kisenge kyange neesuuleko ekisweta kubanga empewo yali empiseemu. Muwondere ŋŋenda okukoleeza ettaala nti nga Teewo yeebase ku buliri. Yali agalamidde bugazi, akiise ensingo, amaaso agalabiza ku kisenge, emikono agisudde eri ebibatu birabye waggulu by'ebinyeemu.
n'amagulu ng'okumukula namuse n'okulala kusimbye eggaali ey'ekisaazisaazi. Okusimba eggaali okusimba eggaali y'ekisaazisaazi kitegeeza yali akuyimiriza. Baana bw'omusanga nga yeebasa atyo asimbye okw'eggaali okugulu okw'ekisaazisaazi, mwana wa maama ebiddirira teri kye mmanyi nange ndi awo kambunire. N'okulala kusimbye eggaali ey'ekisaazisaazi, ettama lyanyeenya n'emimwa ne gitoobeeramu. Nazikiza ettaala ne nzirayo mu ddiiro nneme kumusaza mu tulootwe. Mba ndi eyo ŋŋenda okuwulira ng'aleekaana nti nfa nedda nze saagala ndeka nedda ndeka biri nalubaale. Nabuuka lumu nga ndi mu kisenge. Nakoleeza ettaala nga bwe muyita, Teewo kiki ky'obadde ki? Teewo obadde ki? Yali atudde alannamye asimbye emikono erudda n'erudda we atunulidde enkakaba ensonde y'emirannamiro eya kkono atadde ensaya aweekeera era alabikira ddala nti yali yeekanze nnyo. Yassa ekikowe nga bw'ayisa makiikakiika mu maaso emabega w'ebibatu bye, n'alyoka ayanukula kumpi mu kaama mu ddoboozi ebbondeevu erijjugumira nti simanyi naye mazima ntidde nnyo oba mbadde ndoota buloosi. Yassa ekikowe ekirala. Namutuula ku lusegere ne mukwata mugumye. Yakyuka n'atuula ng'alengezza amagulu ku kitanda nga bwe nali nkoze. Yeddaabiriza nga bw'agamba nti nga ntidde nnyo sityangako bwe nti. Ko nze nti nalubaalubadde omugamba ki? Yeekangamu n'alyoka agamba nti nalubaale ndeka naawe bwe tolaba bambi nga banno baswadda nnyo naye anti gwaluddeyo gw'obinzalinta. Ye bannange obadde obwedda bwonna obuliddewa? Nazadda nenkulinda naye nga tokubikako kimunye ate nga saagala kugenda nga sikulabyeko. Musajjawo abadde yeesunaasuna ng'ayagala kugenda kugeewaaga ne mugamba agende nze nkulinde nga ndowooza nti okomawo mangu. Kazinfuuwa ng'ombe. Abantu bali mu micakalo gyabwe. Ko nze nti totiddeewo koye nga ntyawo nno ki okuggyako mpozi bakazi b'okunsanga no ne bankuba. Ko nze nti wakasanga obameka? Ate neekira naawe oli mukazi nga naawe obakuba. Nga sinaba kweyongerayo kamala okudda kino mu ddiiro okufuuwa eŋŋombe. Kazinfuuwa ng'ombe yabadde ategeeza nti amala budde. Okugeewaaga kitegeeza kunywa mwenge. Kiriwo ekirala ky'otategedde? Kale tekiwali. Kale nalubaale ekyo kiveeko jja kiraba gye kirijjira. Kale naawe obakuba nga naawe oli obakuba oli mukazi. Koye twala gweri gwe ng'olaba mbayinza sibayinza nyabo leka gwe neŋŋenda nkulira emmere n'olya anti nze neewadde ez'omumba ne ntera omusajja wa Kabega agende yeekyakaze. Yagijjula n'agiteeka ku mmeeza. Yaleka mmiringusa ettooke nga bwe nkaawulirako n'ebicaayi byange. N'addayo mu kisenge okumiringusa kumiramira matooke awo. Okukaawulirako kitegeeza anywerako bicaayi ebikalu. Bwe namala okulya ne ŋŋenda gy'ali. Nasanga akutte olupapula lwa siringi 10 lwe navungisa fiida.
alubambye mu ttaala alutunuulira. Yaluteeka wansi nga bw'agamba nti, leero nno mukwano gwange luno waliwo kankulawa. Ko nze nti, kulwa kankulawa. Kino teyakiddamu wabula okutandika okuzannyirira. Namubuulire yalumpa ko ye awa nali simanyi ng'oyo omuwala omumanyi bw'otyo. Ko nze nti kumumanya ntya ko ye bw'otyo nga bw'omumanyi girawo gweri n'omperekerako nze nzirayo waffe. Ye maama n'obudde buyise bulala. Yasituka afulume. Ko nze nti ebitanda n'ebisenge nina bingi. Ko ye nyabonze abakulu baŋŋaana okusula mu byalo. Ko nze singa tebabadde bo kwe kugamba wandisuze. Nalinga agenda okumukwata ku mukono n'anesamulako nti awange kino kimpeeko. Girawo eri n'amperekera. Ko nze nti tovuma nno nnyabo, tovuma nnyo nnyabo, tovuma nno nnyabo. Yafulumanga bw'aseka. Bwe namutuusa we yayagalwa mmukomye n'enkomawo era natuukira mu buliri n'entandika okulowooza ku kuloota kwe ne ku lupapulo lwa siringi 10 lwe navungisa fiida. Byalimu makolo ki ge nali siraba? Mwana mulenzi lindako. Nengera okubeera nga nkugamba jangu okole akatengo k'ekijjukizo. Ensi eno tugirimu omulundi gumu gwokka. N'olwekyo beera ng'ojja obeere ng'okola akatengo nange. Balina omukisa abo bonna abiwayo okulaba nti ensi eno bo balina ebigambo bateeka okubeera nga bagirekera. Tokkiriza kuva mu nsi nanga toyina kajjukizo. Tukola tutya? Oyinza okola ebigambo byo oluyimba lwo. Oyinza okuba weebaza omutonzi, weebaza mukwano gwo. Oyinza okuba otudde awo weebaza ebintu by'ofunye. Oyinza okuba weekulisa. Oyinza okubeera ku kyeyo. Jangu teekateeka ebigambo byo obimpe. Oyinza okola vidiyo, oyinza okola eddoboozi, obiteekateeka bulungi n'obeera ng'obimpa nja kubeera nga nkola vidiyo mbigattemu. Oyinza okumpa ebifaananyi by'oyagala bibeere ng'ekijjukizo mu bulamu bwo, oba bifaananyi bya mwana wo nga gw'oyagala tujjukire. Emboozi yo nja kuyamba tugiteeketeeka ogisseemu engero, ebisoko tuwoomye olulimi. Jangu obeere ng'okola akajjukizo. Tokkiriza va mu nsi muno nga tokoze kajjukizo. Katengo ka kijjukizo kubanga ensolo yokka yetakola kijjukizo. G'oli muntu mulamu, g'oli muntu eyeeyinza era alina amaanyi. Jangu tuteeketeeke. Nze wendi okubeera nga tuteekateeka. Ogenda kukola otya? Nkulekera ennamba yange kw'oyita. Ajjukira nammwe abalina ebiraamu ng'oyagala mbikuterekere. Nnyina emikutu gye nnyinza obiterekera. Ekiraamu kyo kiwandiike bulungi osseeko ate abantu be tuyinza okkubira nga 5 nga wakava mu bulamu oba bayinza otutuusaako amawulire. Kimpe nja kubeera nga kikuterekera. Naawe alina obujulizi obw'enjawulo ate ng'oyagala mbeere nga mbukuterekera. Naawe era nkoola okola otya? Bino ebyakatengo. Ensi eno tugirimu omulundi gumu. Bye tukola byonna bivaawo, naye ebigambo bye tulekera abaana ekyo sijja koowa kiddiŋŋana bibaakira. Ye muliso yaabwe mu bulamu bwaffe nga ffe tuvuddewo. Ebigambo byenjogera kikafuuwe. Omwana n'omuzzukulu balimanya nti kaddu yaliwo era yasomesa nga bali biwulira. Naawe beera omu kwabo. Twenyumirize mu nsi nga ffe lubeerera tuleka bijjukizo. Twenyumirize mu nsi oba okulaba vidiyo nga bigambo byaffe. Ekintu ekyo kya muwendo. Wamma kitegedde oyita ku nnamba yange. Kyetaagisa ki kubeera ng'ovujirira buvujirizi misomo gyaffe oba vidiyo? N'okola akatengoko. Wamma kitegedde ennamba nje gikuwa nga nfundikira 773 27 617. Tweyongereyo. Bwe namutuusa we yayagala mukomye n'enkomawo era natuukira mu buliri n'entandika okulowooza ku kuloota kwe ne ku lupapula lwa siringi 10 lwe navungisiza fiida. Byalimu makulu ki ge nali siraba? Awe neebakira okuzuukuka nga bukedde. Ebirowoozo byatandika buto
okukulungutana. Fiida yeerabira kuwandiika biseera bye Fiida yeerabira kuwandiika biseera bye byamu baŋŋaana oba yankwenyakwenya bukwenyakwenya. Okukwenya kuba kulimba. Kubanga ebbaluwa gye yansuubiza nali sigiraba bwejja. Ate ne Teo yali annemye okutegeera. Ekisooka yali taagalangako n'olumu luti ŋŋende waabwe. Weewaawo kati nali mmanyiyo naye nga tekyava mu kweyagalira kwe nakakamuka bambi ono yakakamukako okumulaga gye waabeera. Osanga yalina abalinzi baatayagala tusisinkanireyo era nga kye kimulobera n'okutambuliramu kamotoka kange. Naye nga mulenzi kye eyali muganzi we. Abalenzi bwe twanyumyanga ng'ate nze gwe basimbako olukongolo nti muganzi wange. Bayinza okuba baabanga beeyisaako bweyisa nakunguumaaza. Naye baabanga beeyisaako bweyisa. Naye nga lwaki takkiriza kuwandiikirwa oba okwogera naye ku ssimu. Ddala yali ani era ng'aweebwawa ng'ewaabwe wa. Ng'ate babino ebyokola bye mpulira anti mbw abalungi mbwa ya nnamaaso. Yali yeekengera era akweka ki amanya ge kati nali nga manyi naye kiki ekigagaana okuba ameepaatiikeko. Wamma kiki? Bwe namubuuza ewaabwe n'ebyobulamu bwe yagaanira ddala okubimbuulira. Singa byalinga luli nga twakalabagana sandifuddeyo, naye kati yali atandise okunyeekereza n'okusebbuula ekigo ky'emmeeme yange. Okunyegeekereza n'okusebbula ekigo ky'emmeeme yange bambi kutengula mutima gwo. Nali omusajja nfunvubidde mpalire nneme kuwanika mikono naye kati kyali kindabikira ng'eyali amira ku gennyanja. Anti akanaakulya lugwayo nti ogoba kajja oba kyazze lugwayo nti tekizzikaayo. Okumira ku gennyanja kumala buddi, oyinza okugamira n'ogamala. So ng'emmeeme yange yali engemudde watte nzire mu miziri banongeeja fiida. Simanyi yali ayagala nfuuke nga bwe bayimba nti bw'alaba omulungi ng'olwagoberera nti n'agenda n'ono poza agenda n'ekibambulira. Byambuzaako embiibya tebiyinza butakubuzaako mbiibya. Teo yatandikanga okujja akawungeezi okundaba emirundi 2 oba 3 mu wiiki. Naye bwe nabanga muwerekera nga takkiriza tugendere mu mmotoka yadde okuyita mu luguudo. Twasalinkiriza eyo mu mawunjuwunju ne mu bisikosiko ne tuguka ewaabwe. Amawunjuwunju bwe bw'obukuba obutonotono. Natyanga nnyo ebisubi okunsala oba ebisiriŋŋanyi. Ebisiriŋŋanyi okunnuma naye nga ye tafaayo. Ebyo byonna nayogera ku misota bituyita ebisubi oba ebisiriŋŋanyi. Lumu aba akyaluka olukubakuba ne lutandika okuwandagirira n'erema okutambuza ebigere naye n'aguguba okugendera mu mmotoka. Kitegeeza yagaana. Nga tumaze okunyonyoganira akaseera yakkiriza okuyingira tugenderemu. Nanoonya ebisumuluzo by'emmotoka bwe bitambula ko munnange nti olabye nze bulijjo nkugamba nti emmotoka yo teyagala ngitambuliremu ng'owakana. Kaakano ekyo kikitegaanyi. Namusaba asule waakiri oba yali atya okusula mu kisenge ekyange asule mu kirala. Koye nga n'okusula mu kisenge nkityamu ki lindako koye no tyakusula mu kisenge nkityamu ki oli muko nti bwe naakukaatako nga nkankana oba okujugumira.
tozinga gwontya neno gwe okyasugumya n'okumpiikiriza nsule ng'emizimu n'ebitabo byewaffe byanaye ne binkunyiza wano tegakumyoka biri tobisobola ate nga byajumbye kabe kasinge naawe bikutwaliramu mala gwe okubeera awo okuntayirira mbu nsule zanya n'omuwala kankuwe enamba tandika ekyo19 773 ate 27 627 enamba ey'obubaka bw'otuterako bonna abaagala emisomo bujja kuba butuuka. Tutandike ekitundu ekye-18